Yes, okay. Alright, tutandise natenga bulijjo is all about Emmys Productions Uganda. Entandikwa film egenda maaso natenga bulijjo. Reality cinema ne Fredex Motion Pictures akutusaako. Analu yange Farida film ekyatandika butandise egenda maaso. Omuli abazanyi bo betugenda okuba tusinkana. Nalu yange Farida yakulembedde abazanyi ekyali ntandikwa genze Kasirye John Bosco Nache Naroza Mariamu ekyali ntandikwa genda maaso Tosubwa Ntege Manisur ate nga mwena abatulabira ku channel yaffe ya YouTube VJM official mukola kyamanyi tubagala nnyo eno etandika butandisi Nanyenge Topista eno tugitandise mulambalamba Sasula Ebbanja ekyali ntandikwa firimu agenda maaso Ntege Manisuru yakuwandiikira olugero Naroza Mariam ekyali ntandikwa Okabe Frederick ogigasegasa egenda maaso firimu eno yonna minye gye tugirabidde Tosubwa Nanyenge Topista bagamba ndagiro Nagganda Rema makeup artist team Okabe Frederick nga naye yakoze ku sawundi ekyatandika Bashman edit editor wa Rwega Ramadhani nakola ku matala Nalu yange Farida Okabe Frederick wa producer Nalu yange Farida assistant director wa film ya Fetandika atenga Ntege Manisuru ye mutendeso wokuntiko kakati etandise kakati etandikidde film bagita Sasula Ebbanja gano makage tulimu n'okitunulira nga kiringa ekyajjokogga olwaleero firimu zonna tulagaza mukwano ogutabusera beriiso ekyali tandikwa kakati Grace amatunula bulala musajja wattu agenda okwetegereza omuntu alabye omanyi okubeera n'omukazi mu nnyumba nga alya bwakutanga ggomira mangota ng'ate yegwe mwami ewaka naye mukyala lwaki weefuula neeba nange lwaki ontunuzanga owundo naye kakati oyagala nkolere ki maama oyagala nkolere ki onsobedde busobezi nze ndeka neeriira emmere yange entuuke naye okimanyi mukazi gw'ebyobukodde obivuddeko n'ofuuka mu binnyo gwe kimanye bw'olifuuka omusajja mu nnyumba muno oweerabidde ekyakuleeta omukazi yaleeta Kasirye John Bosco Oligino Nemuzi ogambye ki n'olyoka olya emmere gwe mazima toswala ng'otambula nze nkogogejja nga banjogerako nti nze mwami waawa ndala kituufu kifaanaka n'ekyo ayagala kaaba oba neefuna obulamu naye banaye mukazi gwe wambeerera ki lwaki ombonyaabonya onimu amagezi ono kyayi gwenywa nze namufumbye lwaki naye togenda ne weefumbira owo nakugulidde enku nze wano nze nywa kyayi ew'okumanda nzekka bannange Grace kyusaamu firimu agenda maaso musajja atuyawulira ne mukazi gwe ng'okusooka gwali kwagalwa musajja atunula nga atunudde manju lwambeera naye mazima kiki mukazi gwe wondaba wano mpita ki lwaki ompisaamu amaaso ono naye amwenyinyimbwa naye ndabira ddala siina kyendikola wano tewaliwo kiriwo kingatta naawe efirimu yaffe ekyatandika genda gonzijulira emmere ndi oli wano weeyogeza kyayantuga tuli ku kina Uganda laba oba ndi mukazi bannange gwe muli we najja okuwasa ondaba nga ndi mukazi kati gwe afuuka omusajja mu nju muno gwe tokimanyi nti ffe bannakyeyombekedde tusomba busombi nakuleeta kola ekisanja kyo omwami gwe baawasa omwami ali ku ncuba naki omukyala yayina essimu eya simaati ono yayina eyakapesa ani akubidde Hale sebo lirine bbuba ani akubidde
wange ayogerera ddala alage n'omukubi nti eno njala emuluma. Ogambye ki? Nga nno tuli mu buzibu. Kale kamugambe olwayi waliwo ebizibu. Kati bamugamba nti waliwo ebizibu ebiriwo. Bizibu ki? Omukyala tumulengedde engeri gy'alaga okuba nti omwami oli tamuyinaako bwekyusizo, tamuwa na bwekyusizo. Kati ne tuddako ku mizigo awo egy'omulirwano. Waliwo omukyala wuuno. Kati Aida munange muna ebyakeera. Aida agenda kunaaba. Bannange omanyi ekigambo buyonjo kikulu nnyo. Aida agenda kukola ki? Kunaaba. Munange weyetereza mala okwetereza Nanyonjo topista oligino name zonna tumulaye mu firimu nyingi eziwerako. Eno ey'omulembe gye tulamanyikiddwa nga Sasula Ebbanja. Aida nera atambulanga Aida. Munange Aida yebeerera wano. Bamala okugira bw'ati ne yeggalira ebintu by'emizigo abantu boogera ofulumanga oggalawo. Kumbe omwami omukyala ono Grace ng'afubutukayo. Ye yali asula mu nnyumba eri ennene Grace eri ku sayidi eno eyaki ey'emizigo kati ng'ajja. Lwaki Aida olufulumya olumaze okuva emmanjwa yebbisa ennyumba? Kumbe ono obwedda amubalamu. Kale ng'ayitawo. Ng'ajja. Omanyi omuntu alibeerewo omutawaana aba wa mutawaana ng'akwata lweyo. Yeefudde ogukazi ne gubeera ogukyafu, ogukazi ne gumala. Kumbe era anoonya waayombera. Sibeete eyo maama. Mbuuza Gasiya. Gw'olina makulu ki? Kiki wano na wano? Lwaki mukazi gw'ondabye ennaku? Maama mbadde ngenda kwera. Obadde ogenda kwera ludda wanga bw'okedde okufubutukayo osookedde kubanga odderi omaze ennyini okwewunaabya kati wezaayo munda oli gukyafu. Kyova olabye oleme n'okuzaalira omwana wange omwana. Bannange tolina kyokola okujjako okulya obuli wajja wano okozze wena ng'olinga olutima kag'omwana wange mwogejjedde. Ne bannange lwaki tebasigalayo ewammwe oba bitambo byabamwe byagaana okuzaala olemete maka muno mukazi gweriyo olimu ki? N'okiraba mujja mudduka ebizibu byammwe oleeta n'ofiira wano emmindiyo. Maama oyombera ki? Nedda mwana wange kati ono ye mutabani we. Fadi waligo. Neba ne maama naawe oyomba nnyo omukazi n'omubanji. Naye Kabambo lwaki omalako emirembe? Kabambo ebyokuzaala byagaana yawasa omukazi. Naye omukazi yagaana okukola ki? Okuzaala. Kati maama we ye Grace. Grace ayagala muki? Muzzukulu. Bannange kati nze Aida ngenda mutuga butuzinga nsolo. Kabambo waabwe ndabye. Kabambo bikyali bibi. Bannange omwana tanoonyezeka. Kaakati mune tugenda okudda erudda. Abeeno gye muli. Katuba tuli awo nga musajja mukulu ayingirawo. Kasire John Bosco oli bulungi tokyogera. Ali obulungi tatunula bwenti. Bulira njagala nakaaba. Mulira kiki? Chairman ebintu binsuseeko. Sina mirembe ekeyo. Chairman wakabiganye. Enkofiira nagigula ku nyuma naye kaakati efuuse akasaka mwe neekweka. Ebintu bifuuse ebirala ennyo. Mukazi ne wakakati sikyali yafuuka omusajja nze mukazi. Chairman alengera omulengera. Ne chairman. Nze ndi mu kaseera kazibu.
Chairman kiki Village. ebizibu yogera wano tuba n'empaabi tanagyogerako nsobeddwa Kasire John Bosco original names Nzana okunkuba. banange sirina wadde ekikumi omukazi ampisanga muddu Chairman Kamadda yadiro obunani. kati nze byonna byonna ebyange ewaka wali omukazi yabyeddiza ye musajja nkolera ku miggo nze njoza engoye nze nfumba omukazi anjozesa engoye okuva ku lugoye olw'okungulu mpaka ne ku lugoye olw'omunda oyo mukazi nti nedda nandiyozeza engoye nedda n'atanjozesa masavu owulidde mbonyeebonye munange nsalira ku magezi ensonga ezigaana ku kyalo tuzireta wa ssentebe naye omukazi andi bubi abasajja basanyuka naye olaba feesi y'omusajja ono ekyamazima ng'olabirira alinga entunge ne wuzi omulengera Munze nsula wansi. omukazi ekitanda yakyeddiza nze naŋŋamba nfune omukeeka nsula awo wansi lwawulidde ng'alina emirimu gyagala okuntuma nankoonako olwo bambi n'asulako ku buliri oluusi n'obudde tebukya bamugobako ekiro ddayo wansi kasita bamala omutuma be bamutuma ng'amugaddayo Ngenda kulaba Makamata. efirimu egenda maaso Oganja kuyimaliriza tulabe. kaakati nga bw'omanyi emisango waaba mingi ate no buli woowaaba olina okujja n'empaabi owezeza olinamu 5 Chairman tonvuma ninga bw'ondaba naawe kati kiki ennyambadde ku 2 tekiriiwo Nsonga zinagenda. kati ensonga eno omanyi woofiisi ebanja tugula amakalaamu tugula empapula mwe tuwandika emisango gyammwe oli awo nyinyibala bunyinyibazi oyagala nkole ku nsonga zo nga toguze mafuta ensi ogiraba ekonomi eri bubi owulidde Baba. tonduulira ne jirita zikyabuze ebirevu asuna bisune osanya n'ennaku gwe ebirevu abimanya nga nkoko kakati okususiriwaza busiriwazi Chairman baseke tayagala byamabanja nakyo egenda maaso munange naminya ina round about Wasuze otya. kakati omukyala ng'ajja Oyise. guule tulisalako kati guki guule ebintu bino kisa naye nno Grace Ssebe ebintu abipanga bupanzira bamaaso ali wali yenna alinga anyereketa alinga gwe basiize essavu bw'atyo oliriza naye omusajja lwaki omwozesa empale z'ebuziizi mukazi gwe ekintu ekyo lwaki okituukako n'ebintu ebyo tobyogera Chairman nezimba ennyumba zange sijja kubanga ate nzimba mbeere ne ssente n'abasajja banfuge wano kati tekisoboka nyagala kimu ekyo sigenda bikola ate muwase ate mujjulire omusajja bw'oba omuwasizza naye afukeko ki omukazi naye bannange oswala baneegula onyereketa naye bbaawe atunula nga gwe bavumbika buli bwajja wano abanga atunula nga omuwogo omanyi omuwogo omuvumbike we baba bamugye muvu ebintu bino oswala bwe tunadda mu mazima abantu bajja kwogerako lengera wenna woogezze omusajja omulyako emmere banakwogerako nti omusajja omulyako emmere ebintu bino tetwagala amaka gonooneke kati ki ekiddako ono yamugamba n'omugamba omusajja oyo omanye engeri gye yajjamu omusajja alabika alina engeri gye yajjamu era ng'omusajja oyo bw'ava mu maka ago waliwo ebiyinza okwonooneka
yamugamba omusajja mubite biite nenkera nenkola sente nenzimuleetera nze omusajja gwe ŋŋenda n'enkola ate ye n'enkomawo n'aba bulungi nze ebyo sibyagala gwe lwaki ng'omukazi toweeyisa ng'omukazi olw'olumu n'omwoleza ku ngoye n'oziwanika kuwanga n'ozigolola kunziramu omukozi eta ku maanyi gange oyo omusajja asekera ku ssente zange guleesi kyusaamu omusajja ze n'akasimu ka mapeesa oseereza simaati angende omudde buyise lwakuba sagadde kati nze siyinza kutengwa kyeyamaani kuba ddiiru zange gwoba ozimanyi kati n'ekitabo kibabanja lekawe 10 omukazi omusajja oyo bw'anaagenda ebintu bijja kwonooneka bannange n'abakazi bamanyi oluga abasajja ng'ejjembe mwakolera sente litudde mu musajja kati yamugaba omusajja bw'anaagenda ebintu byo biyinza okwonooneka weegendereze kaakati gwegenda omusajja omuwe sente weefuule nti sente ozimu kubanga nze mugambye mubanja talina wadde sente omusajja olwavudde wano naye yazeeyo waka agenda agamba omukyala nti eri ku sente batukola ki batubanja kati noono naye waze sente ne banneekyeyamaani baseke at the baddest amugaye nigenda omuwe sente azireete kononi kale bannange ekikazi kino nakyo bannange ekikazi nekyefuulafuula omukazi mutuyisaamu jjukira naye musajja kuba tosobola kulaba mukazi ayisaamu musajja maaso naye n'osanyuka nnyo kyobola naye amugaye ekitabo kibabanja kati ono kwe kuba essimu dife ebintu nga byonooneseemu wano kakadde yasooka nakubira omwami jjukira omukyala amugambye mumpe 10 kati omwami amukubira essimu kakimanyi oli yamusabye 5 bayinza omuwe 10 n'atuusa 5 kati yamugaye ensonga yammwe egulumbadde eno ensonga nnene nnyo kisobola gikolako ku mitwalo 10 gyokka jjukira kyeyamaani avunaanyizibwa kyenkanyi ku batuuze b'oku kyalo nga tebanagenda ku poliisi okubanga obateekateeka naye nga n'ensonga z'emaka era ku kakiiko ako kubaako abalina okuwoyawoya abafumbo kati yamugamba ogwo omusango gwammwe tujja kwetaaga emitwalo 10 oba togiyina temujja nze nkubuulira temulwisaayo nkyawe bukya ziba 2 saagala ebyo owulidde bulungi weefula mbu towulidde gwate ntuula wano nzibize wano obudde egenda maaso firimu yaffe ekyatandika butandisi era ng'emanyikiddwa nga Sasula Ebbanja kaakati munnange nga tukwata ekkubo nga tujja wono weefunyiza oli mufumbiro aida nkulaba wangi nsiyetya nno maama sinika wafunye olubuto banna mukazi wattu ne bimusobera bane eno ne Nazaala bw'ati akeberako ate bino ebivubuka ebiwasiza ku mizigo gy'abamaama baabwe anti Nazaala ali wali kumpi jangu wangi maama kabambo njagazaaki jangu wano ne musajja atu naye omulaba bwensinga emuluma mwana wange ekiriwo munnange omukazi oyo atazaala lwaki alemedde awo maama omukazi ajja kuzaala ebyokuzaala tebibaako ku gundi omukazi tazaala mukazi ali emerengera bwagejja okogga mwana wange nze muli nkimanyi ofubye okunoonya omwana era kyekikozezza naye omukazi oyo
buli kimu emmere gy'alya alya kwekkusa yekka. Maama naye naawe onteeka ku bunkenke, omwana onoomunoonyesa neeraliikirira anaamuzaala ng'alina endali. Singa wazaala ddaaba. Omwana singa wafuna abakyala gye bali naye bwesibye ku mukazi atazaala. Oyo omukazi naye waleeta mukulu nnyo naye omulaba ali mu myaka gya maama wo nga nze musinga n'okunyirira. Kati oyinza otya okuwasa omukazi ali mu abakazi baba bakaddiye abaana baba baggwamu. Faadi Waliggo nze mbadde nyala nfuneyo ekiwala ekitoototo oba tugende ng'eyo tugende gundi nze nga ngende e Buloba tontwala Buloba naawe maama leka naawe tereera ate nze ngontwala e Buloba nsya munnange yeewali abakyala babeereyo. Ngenda kulabanga mwana gw'enfuba nga bwensobola. Kati e Buloba aganyiyo ate bagawaliyo abakyala abalungi oba tubanoonyeze Namiryango. Namiryango naki tugenda maaso. Ayagala oyo maama aba mukambwe baaba, oyo maama aba tawena. Munnange obudde nga butambula, maama anoonya mwana. Kaakati nno gye bakoma omuvumira ate munaye mukazi bamukuvumira kikazi kyo bambi kinaaba kyayida. Ayida kiki ate ayi ndeka ayida okaabira ki ayi wange nkoye ndi bannaye nga mpulira nkoye bya maama w'okunvuma nanangira n'emyaka kale ebirala byonna yandibinvumye naye n'ataŋŋamba nkaŋŋa. Omanye ebituufu ebabikuvuma biba biruma. Ebyo biveeko ebyo ebyenkaŋŋa yabimanyi nze wange oli kimyula you see. Naye banne maama kati ebigambo byayogera bannange omuntu newomukolera kitasiima. Nze sinze nange ŋŋaanya omwana nti okufuna olubuto nti oba bwe bajja abaana ne mbavuba nze atalina bitimba nti nvuba bavube. Omukazi yabyogedde mbu simanyi agenda kuntwala ewa newa nze ne mga tontwala. Ekitegeeza ali mu kunoonyeza mukazi ono yawuli ate buli wowulira ekikuba omutima gwe kyolina okumanya nkwagala. Faadi Waliggo is kabambo namweweeta naye bannanga ajja kufunira omukazi ondeke mboneebone. Bambi kikyala kyattu kitambudde amalya mangi kyagala kuwummula noono wadde omwana akyabuze ate munoonya omwana ow'obukulu n'alema ne mujja muzaalako olubuto lwokka oba ekiwato uzannya n'okuzannya nga kyemusoboddewo. Nkwagala munnange ne munnange tugezeeko maka gange tegagenda mwana wa mugagga. Egenda maaso. Kaakati maama ngajja naye nno Grace naye nno tamanyi ngoye entuufu z'alina kwambala. Kati yamugambira omwana wange ali emmere ne bannaye bannazaala maama ngambadde enfumbye. Ng'ofumba biki? Mmere gy'ofumbira omwana wange yeganyi n'okuzaala bimere ebyo by'ofumba nate omwana wange ali emmere noki ojja nofulu nja kukuba ebyo ebitama. Maama buli kaseera Grace aba akkuse. Maama tubadde tuli wangi laba nno taata kiki ate muyombera ki kiki ekigenda mu maaso bani lwaki muyomba bwe mutyo n'abantu ku mulirwano babe nga bagamba mu kigundi ky'abo bantu bayomba naye mukazi gwe nno olimu akabanzi ono nno naye tamanyi nti alina okugenda ku luzzi
nobeera eno nolekana oyogera kinawe bandekane wano nze mwami naye lwaki naye omwana waffe omumalako emirembe naye naawe osusizza ono omwana nze muzaala nze musalirawo bw'aba aganye okuzaala ntunule butunuzi nga naawe kenyiye oyagala abeere nga ggwe abeere nga nze ndi ntya naye mukazi gwe ebigambo byoyogera tebikyajja myaka gyo oli muntu mukulu olino yamugamba yebereremu otebereramu terejja kubereramu lwaki weyisanga gundi oyagala mukazi omwana omuletere bamalaya oba muletere bamalaya nga bazaala nze sivayo enenkaŋŋe etazaala kiki sebo nze nkimanyi bogamba ndi tebalina makulu be bajja ozaala ne mukazi gwe onswaziza munda eri nensirika ompisizza ng'omukozi nensirika naye n'omwana wo lwaki omalako abantu babandi emirembe gwe naawe amagezi tolina todamu kwogera we tuba twogera ebyamagezi sirika omwana wange akusinga n'amagezi oli awo oli kisajja kuule wene ekisajja kuule tosirika mannyo wano okuddamu kwogera kigambo kyonna oyogera ki naawe oyogera oli musajja wano gwagula emmere bannange ani yanduga bannaaza ssere wabbuza naye okimanyi omuntu we bamuvuma ebivumo n'ebizigo byesiga ne bitakwata firimu egenda mu maaso katuddako wanti kaduuka wadde ekonome eri mu mbeera mbi ye ali mu swaga munange anti kaduuka wanje banange abali ebweru abatana bafumbirwa baba baagala kuyingira bufumbo naye n'aba bulimu kiki munange omukazi ali mubi kati yayinange ono banyumyamu ne anti kaduuka munange weerabirire Sharoni munange kakati owundo ajja kitegeeramu omuzera naye okimanyi omuntu agumira ebintu by'okusaaga omukazi najja owaayi zino wazirekedde yani ezo wazirekedde yani neba ne mukazi gwe nfuukire ddala abusigaalo ebintu ebimu naawe obiraba nga mutuufu bulijjo waliwo ebikuli obubi naye mmanyiddwa mwene ensi kati guno oguteeteeyi ngutandikirewo era ngusemberewa taata gyebale ne mutabani wamuyita waliwo ebintu ebiswaza mutabani wo ye bamuwoleza taata bulijjo gwoyoza engoye yogera mukama takuwulira nze nkubuulira ebintu bino maama wo nze gwe yafuula omukozi abawulira era munange nze wakasi kyajjulirwa mmere ye bw'amala okulya nga ŋŋamba kombese piki eyo ozanya n'okuzanya tukutumiddeko nnyo Songo Birongo munange ebintu ndaba nze mbonaabona nze nfumba emmere naye munange simanyi olumu ngenda ne ŋŋamba oba ntambule ŋŋende engoye njoleza mu kiro ebintu bya mama naye nze maama oyo antami butami kati ebintu byatandise wano juzi anzizeeko mbu simanyi anfunire omukazi simanyi mbu nzaale abaana ensonga y'okuzaalayo ntuufu
mwana wange okuze tolaba olina n'ebirevu. Okuzaala weetaagisa. Era edda ng'abasajja tobeera na mukazi omu kuba abaana baba b'abakazi. Ojja kuzaala omwana omukazi omu ozaalemu omwana n'ozaala abaana 5 bonna babe nga bategeera ng'oyo. Naye bw'obanga obasiza abakazi 4 abaana bategeerako nga bamaama baabwe. Bw'ozaalayo abasiru n'ozaalayo n'abagezi. Kati ono yomba buyombi. Omukazi ng'omugamba musimanyi tuzaaleko ebbali akutta. Obadde ompaabira. Ompaabidde. Ebigambo ebyo by'ogambagamba omwana wange lwaki obeera omu. Bannange njogeddeko bwogezi. Bannange nugira ntonnyombesa nnyo era onoonya wonnyimira ekyeggulo. Buli wazi omusango tebakulya. Banne kiki kyenjogedde nga nkuwaayiriza byonna era byenjogedde obikola. Tondyako emmere wano. Kati ssebo naye lwaki teweeyisaako ng'abakazi banno? Ekyo kyekintwala okugenda okukola wano nze musajja. Era siyinza kufuuka mukazi kubanga gwe wagamba k'ofuuka omukazi. N'ogaana okola emirimu. Oyagala okole ki? Simuula ennyumba oyo z'essowaani. Lwata emmere. Nze ngenda n'entuuyana ne ngenda n'enkola nkukolerera. Owulidde kati wabula ebintu bino birina kye bituyigiriza. Buli woolengera omusajja omukazi mu maka ng'atandise okwambala empale ng'omanya yawambye. Oli ne musajja munno. Kati ate oli omwami taata Kamada yayambala kanzu anti kanzu neebanga kiteeteeyi. Kati baba bakufuulidde ddala ekizibu olabye. Buli wagenda ganfuniddeyo kigomesi mwami. Mukyala nfuniddeyo kigomesi. Musajja ate alabye ebizibu tobirabanga. Kaakati nga tuddako ewanti kaduuka. Banenga oli otya? Banenga mbuze mwesire eno. Robina bamuteekamu kasitiriyo. Naye wawuliddeko munnange waliwo olugambo olutambula nti munnange maama Kamada soka olumpe. Maama Kamada ono omukyala w'erirandi road oyo omukyala omugagga oyo w'amayumba anoonya mutabani we amunoonyeza omukazi amuzaalemu omwana. Era w'ozaalayo omwana eyo muba mugudde mu bintu. Ogumulembe guno gwakugwa mu bintu. Kati kumba ono bwe kiba bwe kiti abaagala agende bamutegule nze nkubiddeko. Okakasa bya ddala. Bannange kimpangira ekyo. Ennaku zino omukazi okujja nga bamunoonya azaale eyo naye eba geemu ndala. Ojjanga geemu kyenja n'ojja ogwa mu bintu. Kivubuka kiri awo kitoototo. Kivubuka si kibi. Owulidde? Bw'ogwo omupiira ngenda gukupasingira. Anti kaduuka yagenda okupasinga ki? Eddiba. Munnange ekyo gw'omulimu ngukola ate okuzaala obuzaazi. Olaba nazaalira ono omusiru baana bananga abalemye n'obbaweerera. Mulimu omukazi azaala nga ali ku competition n'odduka. Ng'abaana olemwa n'okwawulaanya adda ku munne. Oyinza ogawa wazaala balongo bana. Kwegamba yali agala bikole ku supiidi. Yagala waba wayagala okuzaala nze wendi. Ngenda kujja tulabe. Egenda maaso. Bigwera wa. Kaka tugenda okudda eno. Baba mukwanako nze simumanyi. Kuba njagala tugende. Bali balina ssente. Ono baamusudiza. Baamugambye bali eri famire y'abali balina ensimbi. Era toddamu nakulayika ndi obitwala okuba ne byamuzannyo n'akamu. Munnange bino ebintu olina okulayika ndi weenyigira mu kyaki? Mu ky'ensimbi. Enfirimu egenda mu maaso. Njagala olabe.
yamugamba okwenyigira mu kyensimbi kikulu. Kati essimu nga tevuga. Robbi na ssebo yeesiize bulungi ka make-up. Omanyi ssebo ne woba oli myaka gy'abajjajja osiigasiigawo ko wano akabuzaabuza kayipenso. Akakanyanya n'okabikabika. Ebintu byakulemerako oyinza okubanga otandise okusaanuka embugubugu. Munnange nanga gwe tofaayo. Kaakati ebintu by'okunoonya omukazi baabitaddeko babbulooka wuuyo. Baabitaddeko babbulooka wuuyo. Omulaba era ssebo n'atambula nga bagagga. Tusanyusa okukulaba munange maama anti kasita omanya nti obala ddiru ya Nazaala otandika omuwa ekitiibwa. Era nnyo maama. Embugubugu yazisize kayipenso. Tezikyasa. Naye musana egwako ennyo zisaanuuka. Kati olina okwegendereza. Ebintu nno by'okweteganga mulimu munene. Munange nabadde nkunoonyereza anaasobola. Abaana tebaamugwa abanga alamuza ettooke mu katale. Abaana bakyalimu. Ensonga zange onoozikolako. Maama nze banyinyonnyodde buli kimu era ndi mukugu mu ekyo. Abanga sseba ayina kyatunda awo. Sente ngenda kuwa. Kubanga njagala omulimu guno ogukole. Omulabu atunula. Amaaso ago gatera okulaga emyaka gy'omuntu naye yagayiiyirizza. Nkale maama tujja kwetulaba yeeyogeza bitya. Okirabye? Nze nagamba essente weeziri. Ono yeefudde kayungirizi property mansita. Banange guwaswa ngenda gucawa. Uliriza omukazi. Ogwo guwaswa gugende teguvaako wadde ogamba ki amazzi gaaliso. Waswa bamugobye. Efirimu egenda maaso. Ebintu by'ensi si byangu. Ebintu by'ensi bizibu nnyo. Kale olwo nalwo nga lugenda. Kaaka tukomawo. Guule. Baneegula atabusi. Oba gaddewo eno nzigalawo ki? Bw'omulengere walogamba baamusokoddemu amaaso. Naye ng'abagaddewo. Kwe gamba no si kawuboyi naye kawuguulu. Kawuguule. Okitegedde. Efirimu egenda maaso. Ng'aleeta maali. Aleese maali bagiyingiza. Dangerous substitute. Bamuleese. Engera wano. Maama nnyabo. Alina emizigo mingi. Yerandi roodi. Nanca bamuleese. Jangu. Kaakati omulenzi laba omwana amagulu. Bw'omulengerera omukwatibwa ekisa gayinza okutukkako. Kabambo yabambibwa dda. Kaakati ng'omwana bamufulumya. Maama yamutuusiriza ewuwe. Omulimu guguno. Bamuletedde. Ekyokola okimanyi tandika omulimu gwo gwakusasuza. Efirimu egenda maaso. Twagala tube nga tumanya oba eno mission eri impossible oba eri possible. Obeera wano. Banange mbeera wano. Oba batandise mission. N'atega. Ateze obunyeebwa ababudde. Banange. Owulira. Oba owulira ki?
Kabambo genda okulira asanyaladde. Kabambo afunye kusanyalala. Mama nalingiza alawo ba mission erinje. Ogenda okwetegereza Kabambo. Kabambo bamuli ku ttaya. Kabambo nga tuliruddewo. Efirimu agenda maaso. Bwe Habu ono yalinga ayinamu obujonjo. Yalinga ayinamu obujonjo. Kabambo neyekanga naye ng'omuliro gubadde gutandise okwata. Ye maama alabye ono omwana ali serious ogira omulirako munde. Kale maama omulimu nja gukola. Naki egenda maaso. Aida ali maziga. Wulira Kabambo. Naye sitaani anfunzizaawo. Sitaani ono mubi. Sitaani kyankoze. Naye Kabambo. Kabambo naye mazima Kabambo. Egenda maaso. Kabambo ebintu ebyo. I'm so sorry. Nsonyiwa mukwano. Kabambo lwaki oyagala okunjabya omutima Kabambo? Kabambo, why do you want to burst my heart? Ewaffe. Kabambo ngenda genda ewaffe Kabambo. Nze bino sijja bisobola Kabambo ebyokunkabya amaziga bulijjo Kabambo. Anva maka gano. Kabambo ngenda kulekera amaka ago bakufunidde omukazi. Ajja afumbe. Naye no ssebo nno amaziga ali agakaabadde gaggwayo kati ebyokusinda byaliko. Ali mu byakusinda gaggwayo. Kati yesinza tulabe obono naye amugamba oba amwegayirira. Wandikoze kintu. Naye Kabambo tewantinkoze in the name of the God. How could you do such a thing to me? Kabambo, you are not fair at all, Kaba. Ziwo. Ayogera obuloboozi obwa sitiiriyo era Kabambo ate namugamba amusole. Okiraba? Nsonyiwa, Stan yankemye. You did not see the Stan, but the Stan was there. Even the fire was catching up. Okitegedde? Wowe maama ogenda kunzita mmeeme wulira akawago wekeesimbye. Tosimba kawago. Ekyo nkubuulira mazima ga Katonda okulya enkoko ensiike n'amagi gaayo. I feel it pains. Nange mpulira obulumi mazima. Olumwa mpulira. Tolumwa mukwano, jjawa bulumi mpone. Why are you crying? Whenever you cry, I cry deep inside. Owulidde kakkana mukwano. Kabambo ontuze nzenna. Wano omuzimu yaliwo. Kabambo kyonkoze. N'omuleta mu nju. Ne banne Kabambo. Kiki kyesikoze Kabambo? Kaba. Sitaani alina engeri gy'akema abantu kati oba lwaki azze misana. Sitaani alina kusanga mukazikiza. Maama wo. Naye. Ne wandingoberumu kuba kati Kabambo kyonkoze olinga mpadde obutwa ate omukazi baba asazeewo okwegayiriza bukya. Onzise, ontemudde. I'm sorry. My dear, I'm so sorry. Kubanga these acts of Stan, they can appear anytime you don't expect them to come. Ndeka. Ata mwejjako amuteeka wali. Mwejjeeko ng'ogenda. Kati ono baamuleese. Firimu yatandise! Ono gwe baleese mu Cuba. Baleese mu Cuba Nanki ali kuyinje. Bakubuulidde ku bino owulira vibe. Owulira vibe. Nanki baamugambye jangu okole. Nanki ali ku ddate. Wuno akedde kusiimuula. Obugoye yazze nabwo. Kati ono Aida byayambala yambala ebyo.
Banange Enjeeno. munange nti eno omulimu nagutandiseeko naye omulimu gukyakaanyi omulimu nja kumaliriza. Owulira siriyo wannankya ebyo Aida byayogera ng'omukebe. Wulira firimu Nsabira omuzzukulu mwana gwa. gwe kyolina okumanya ekintu kya kikwasa katya. Olabye laba ebyuma N'okumaliriza. wamulengera akaana kali awo oba bwe buno muga portable size tekazitowa ne mu mbeera y'ebizibu okasitula naye ogwa ku mukazi wo ng'omwagala kale muva masanyu atamiddemu omusitula ng'olinga yeetika enjovu tavaawo. Owulidde kati nankya Osobola ojja ondabeko. gweno kyolina okumanya onaazanya n'akwagala tamanyi kyaliko. Nze ono banne nze guno omulimu ngenda gukola. Ali ku ddute ali ku mulimu ku ddute. Tunuulira ali ku ddute ali ku ddute. Mission eringa eri impossible ayagala gifuula possible. Mission etandise. Mission Kabambo bamuwulira ng'ajja mwana muwala n'atega ku bulinzi obunyeebwa n'ababula Kabambo n'alengera. Mwana muwala obunyeebwa n'asiika. Kabambo alengedde obunyeebwa. Kabambo yenkoze ntya? Kabambo yeebuuza kyokola. Bannange lengera ekkubo ly'eggulu. Alengedde ekkubo ly'eggulu. Alengedde ekkubo ly'eggulu. Alengedde ekkubo ly'eggulu. Kabambo naye muntu musaasire neyeekwekako mu nsonyi era agambe mbu talabye nja kutya engulo g'omutima nja guwalula. Olengedde ono kyasobodde okukola. Bannemwe bakazi mmwe ne bakubako ekibaati nodda mu kimukaaba n'otunula ng'olumbe. Nazeereramu ebitaka zonna nzesa. Baleese omukazi bane omukazi gwe baleese sinza nakubuulira kuba oli omuwala bannange kuba kati simanyi oba onanguza ebiziga nnimba neba naye omuwala anyirira. Bambi naawe owulira nga mugwootiddemu. Kati abigamba nti kaduuka naye nga jjukira nti kaduuka ddiiru eno yagitandika olidda bokulooza. Jangu tugende olye emmere. Munnange Nze mufu. omukazi bwenfumba emmere Nazaala wange ng'agamba mbu simanyi omwana wange tajja kulya mmere eyo. Mbu simanyi emmere yange yeemulemeseza. Mazima emmere eyinza omulemesa. Emmere eremesa omuntu okuzaala. Kano kaaseka nako kaafuuka kanakyeyombekedde lw'ebyo. Kubuulira Mwe mugende mu bufumbo. Abakazi abatagala kuwulira mboozi ezo beesuza beekolerera. Tutumiddeko nnyo ku bakyala beekolerera nakyo. Ogenda maaso no n'essanyu eriyiti. nga muli bangi abawulu n'abakyala abatalina basajja baba bawulu. Kale tutumiddeko Nyamina mwenna tubaagala nnyo. Ekintu kino Sizaala nemeggamu omuzzukulu. munange simanyi kye ŋŋenda kukola. Mukazi munaye nkubuulire ono ye yakola akaduuka ke n'agenda maaso n'agumira awo. Ayinamu byayinamu awo akolera awo. Ne banne kati simanyi kye ŋŋenda kukola. Ne munange gwe munange wandibadde onjiyiza ku magezi kati ekintu kino ŋŋenda kukola ntya. Munange abasajja abatambula baleeta obuzibu naye wandibadde ogenda mu ddwaliro ekizibu ekyo n'okinogera eddagala. Oyinza okubanga oba omwami yatazaala naye sooka gw'ogenda olabe oba oli taratibbo. Kubanga bannanga omusajja ayinza obanja omukazi omwana naye nga n'omusajja kennyini takola ki? Tazaala. Owulidde? Kati ensonga y'akazungu tugireke. Akugaana ati Ennaku ze tezinnaba.
ono mukwano gwa mugagende bamukebere ekyo bw'onoomala okimanya nti gwe atazaala olyoka otandika okugamba nti omwana abuze naye toyinza kuddawo okwekubagiza ate banembeera eyo ekaddiya oyinza oba oli myaka 4 awo n'olyoka odduka emyaka 10 awo okusiba ng'oli mu 5 muntunula. Kale munnange naye amagezi gompadde ngeyanziza naye musajja atabuse mukazi ng'akambuwala nze ngambe ekyagenda mu ddwaliro oli wano toyogera tomala genda mu ddwaliro bakebere balabe oba ozaala munnange tuba tuli awo nga waliwo eggaali ejja oli omukazi gule owai owai obadde mpayo awo gunkiro za sukaali nyantwalire omukyala afumbeeka nyabo akuba eŋŋombe bano tebajja munnange tuba tuli awo ali mu bbala awo ogenda okweregereza nga waliwo omuwala azze wono efirimu sibeeteyo nyabo kulamusiza munnange muwala abadde agenda bibye kiki abadde alina byagula naye atunda taliiyo kati namuga naye waisooka ojje wano olabika oli muwala alina ku mpisa jangu njogereko naawe omwala abadde agenda bibye olina omulimu kale omulimu nali omwezi oguwezaawo ne bangoba kati nga ninawo omulimu mulimu gwange si muzibu nnyo njagala muzzukulu oso oyinza okunzaalira omuzzukulu wemba nkututte ewange nja kuwa buli kimu buli kyoyagala kyonna ogenda kifuna ekyo maama nsobola okikoleera oyino bw'oba toyina mulimu ng'oyagala ssente ekyo nsobola okukikolera gwe tofaayo nze njagala obeere wali omulimu gwo gwakuzaala oba ozadde bana nze lyessanyu lyange gwe ne oba ozaalanga kamyu gwe buli mwana ssente kati oyo mutabani otalina mukazi nti alina bakazi bakuba oli talina kyasobola kukola ate noolaba abawala bonna be batwala batono nnyo ku Aida lwakuba Aida alayika ati alinamu akatengo gwe tolina kyogenda kukola mission eri wali olina kuleka ndi owulirira mu nsi waliyo ne munno gwe nataddeyo naye akyalemeddwa naye gwe mission bw'ogigusa bali nga bagenda owulidde mbadde njagala ngende nkirowoozeeko obadde kyogenda nona ngoye zisobola kugula gwe tugende ewammwe tolina kyonunayo nze tugende nkuwe n'engoye bwe ziba zisoboka onyiririre omwana wange kale nze sirina muzeewo bannange efirimu egenda mu maaso mukyala ng'asimbula mmotoka limozini ng'asimbula limozini nga bakola ki nga beeyongerayo ono nno laba omwana muwala alo obunyeeba baabumutega ndi wano munnange mwana gwe mission nno yalinga eri possible neerabika egenda efuuka impossible mission egenda efuuka impossible baleese gwekola bukozi kyeggambye amusanze mu kkubo
nene ebyabakyala bizibu oba kati baneegwa oba otambula otyanga obanga atalina najyolaga naye noolabika ono naye alina ebizibu bye kaka mami kulikayo ndeseewo wano substitute baleese Magwaya baleese Jodoni Sancho kakati nankyatidde Magwaya bagenda mukuba akatebe kubanga Martini simanyiro Sando Martinez atabuse baleese kakati yasooka n'amukakanya namugaa gwe totya ono tewali luno kyemuliko si byakukubagana si byabujja mission kuzaala ate go obulungi gwe musule ebitimba byammwe ate ganze sente weeziri owulidde si byagala mu luyombo omuzzukulu aleese omuzzukulu gwe njagala mami tujja mukuwa ekyo twakimaze abazu ekyo tugenda kikolako ono gwe bakaleeta kyekikazi ojja mufuna ekyo kyawudde mukakasa ekyo ekikazi mukiraba sikyagala nakikuwa kibumba tekizaala bannanga ayidde alabye yawosti ate baba tebakwagala nakyo oluusi bakikuleetera obugumba mukyagenda kunaba ntego obumazi omukazi atunula ng'omuguunwa tulaba kiri awo kibetegera kyonna kyonna kyalabwazi kiringa biryo buli kimwagala mwekirimu nammwe mukirengera ekintu si kiramu bulungi omubeere nga munyirira mutabani wange kati mmwe omwana wange ng'ejje mulabika obulungi omwana mubeere nga mukola ki afulumamu wali gagenda njagala gwe muba mubala bubaze ekintu nga muyingirawo gwe owulidde tego omumaso mmwe mutege kati kumba ono gwe baleese sibyabe ate nno yasooka mu kyokwetega yamanyi n'okwambala naye ono gwe baleese wakyalaani aluddewo nnyo wano ono namuleeta dda naye ali mu wiiki gundi naye aluddewo ekintu kino ekikuleesezza njagala obe nga omupiira ogikuba munda nze nteeba munda gwe mukakofu ojja kudda awo yomuzefu olina okwefubako owulidde nze ekya mami sigenda kutiririra mami ekintu ngenda kikwasaganya saagala kunsuubiza busuubizi ate ekintu kijje kigaane amannyo gasenye buli lunaku ako akawoowo akakulimu sikaagala oba kawoowo kaki bannange ali mwakawoowo k'empuni baddange n'amugamba ennyumba zino nazigobemu abapangisa njagala embiriga ekule owulidde njagala wali eri gwefunawo njagala oba omunyweza todugirabu n'amulagirira omwana mulenzi wasula kati njagala gwobe ng'otega obunyebwa bwo ng'okitega bulungi baasi kati tuba tuli awo mukibi ng'ayingidewo storage kyekiriwo ayayaya naye no seba anti kaduuka anti olaba anti kaduuka yagaana okufumbirwa byebyo gwe kikinga oseka nyini nno kintunulira gwe naye emyaka gyo gitunula ngerako mwana kwata gwe ogende gwe mwana anti kaduuka gonzoleya naye mwana gwe lumukiriba ozanya n'okuzanya gwe enfirimu egenda maaso
Kakati ebintu si byangu. Tuddako wa ssentebe. Seetaani kyeyamaani gyeyaniko kyeyamaani. Oli bulungi? Waliwo just ekintawaanya. Kigenda kusoboka. Ebyo nakugamba ebbaluwa tojja gifuna. Esitampu kati twagyongeza batusera ne bwino. Niba naye kyeyamaani. Olina okungumiikiriza. Ate nkugumiikiriza ki? Ekintu wali eri ettaka lyoyagala nkugulize. Ebintu naawe obiraba. Naye gwe ojja kudda bubeezi awo oyagale nkukolere buli kimu nga gwe toyagala kubanga oyo okola ki? Neba mbitonvaamu ebintu binkolereko ssentebe. Ssentebe zinaagaana afadhali tunayiya nga tuyiya ki? Ssentebe kiki kyotalaba? Nze nakoowa ebintu ebyo ebyokuŋŋambagamba. Kati 10% ye yettaka ogimanyi. 10% baagala gibalira mu njawulo. Eyo noonya ssente. Ofiisi eyagala 10%. Saagala. Akakiiko kano kalina engeri kakolamu emirimu gyabwe. Ebyo byojja okuddaawo weeweeta enviiri nnyini ontegaatega. Ssente baategusse. Omulaba? Nga bw'okimanyi. Nkwadde ennaku 2. Ng'olina ssente. Omulengera kyeyamaani. Wotandika okwogera ebyekirimi afadhali yeefula atakulaba. Yajja yeesiize emimwa. Yeesiize ebyo bye musiga ipenso mutubuzaabuza wano. Yamugamba yomba buyombi tojja kunziba. Kyeyamaani aganya omubba. Nyini. Wamaleeta obuugi bwange obwo. Kyeyamaani naye waakuugi. Kaakati tugenda okuddako mu maka. Ono omukazi omugumba yaleese obuzibu. Alemedde mu nnyumba y'omwana wange. Kirabe embusi gasi oli wano wenna otuumi olinga ntuumu. Vaamu fuluma. Vaamu tuleeta bamanyi okukola emirimu. Oli wano. Ozaala omwana aliwa. Ali mu buliri. Vaayo! Saagala kummanyiira. Mpa ebintu bye. Kwata gasiyawo. Fuluma ogende. Aida giwunye. Bamayingira. Ate naawe nkuwadde ennaku 2. Oba tonnafuna lubuto ng'ovaayo. Amuwadde ennaku 2. Maama togoba mukazi wange. Bwekyana gwe nja kukuba gwe. Kabambo nja kukuba oluyi. Leeta mangu ogukazi ngugobye. Mama fulumya emiguunu ajo. Fulumya. Bwegenda nze tojja kudda wano kunzibira mwana wange omu. Mami naawe twala ebibyo. Mami bankanyuze. Nancha twala ebyengulugulu. Wano juzi wagenda nejja wano nnyini oweetegaatega obunyebwanyebwa. Mami yingira naawe ozaala oba onoozaala. Bwe naawe kwate kubo fuluma. Emizi video nakyo. Ogenda maaso. Bw'oba toyagala kuzaala fuluma wano naawe nkuzaalukuke. Ebirevu bikiringa ebirevu. Amagezi wagamera mu birevu bw'otyo. Kale. Mama kale. Oba ngoba. Genda ne mukazi waabo mutazaala mufa bugumba amakolimidde. Nkugobe mama mugobe ate nkugobedde mu under pet. Simanya under yeyo banda we banda part. Eno sina. Sijja genda.
omukazi bamugobye nageeta opisita nanyonjo original names genda wajja nakavera afunye wano ne suitcase mukazi wesiba ku mukazi omukulu omugumba naye okumanya obunafu bw'obwongo buzibu ono abadde yekyanga mbw agenda n'oli naye we bituuse munnanga alinamu ebibiri ebinaapangisa omuzigo ogonda gwate maama neno naye gye bakugamba okusigala waliyo essanyu omwana luli yagenda nassaawo essigiri ne wabaawo ebbugumu owulidde yamugamba owulira ku bbugumu yakeetika kenda eri gasiya wakafulumya we maama banziguuze maama omucumba bamukubye maama kiki mami gunkubye negweggalira naye sebo nanki alina omugongo omugumu bamukanyuga wansi awo katugenda okudda eno firimu yakatandika ono we bamugoba yatuukira wa ssentebe omukazi bannaye nga nvumye banange chairman akuvumye banange chairman nsazeewo nnobe kati ate gwanobe ogenda otya ewa chairman omukazi yamumuleetedde mu nnyumba mazima kati nze ntandika nti okuwulira okubuukula okwo bambi amukubye n'amukanyuga ebwenu nze tolaba wenzimbye amatama kumbe gage ebwe gatyo wegenkana ebyaddala naye nga naye kiki kyakwagaza ezo ensonga tugenda zikolako nabe ngodda ku gundi naye leka tokaaba ate tokaaba omukazi ali mukuleeka musajja munda muli mukazi amuleese munda kati bayinza n'okuba bali eyo oyo talina kyasobola ebyo biveeko noonya abasajja nga weesiba ku oyo kati oyagala oddeeyo omusajja bakuttireyo njagala osooka obeereko wano ennaku ezi 3 oyo nsooka ennoonya engeri gyenjogera ensonga eno nga ennaku 3 ng'oli wano ensonga tuzitunuulire era tuzekkaanye kati olaba oyinza n'okweyagala kaawo tolaba sooka osembere wano kyeyamaani ne wano ntudde njagala oyingire mu kisenge kino osule wano nze nga bwenkubuulirira nga bwenkutereeza ezo ensonga bali nga bwenoonya wembakakkanya kuba kati batabuse tozze kunona buyambi ngenda kuyamba ekyo kyo ogenda kutereera sebo naminyenyirira kakati ono yazze wa chairman kati ono yatuuka chairman amuyita yayomba kati bino byandibadde mugenda wa chairman mbusimanyi n'omuntu ano bana yawaaba nti nanobye bangobye yegondeesa ebiwala bubindeetedde wano wama chairman mama yandeetedde ebikazi mbusimanyi bizaale ebikazi bimaze okubayika nti bidafuubana naye gwe naawe olesuse nnyo eno ensonga naawe we baba omwana wo bukiki naye omwana aganye okuzaala bayindi gwo n'omukaka ono omukazi mugumba neno ne maama naye azaala gumba kubanga naye yazaala omu n'akoma okwo ekintu banaye temugoba muntu chairman omukazi yamusuzizza wano tetumanyi oba baasuze batya oyo omukazi tadda omukazi myaka emeka tazaala nga tumuzaawa mmere yani kwalya ali wano ageja alina mulabe abulukusa amatama mwana wange asiiwuka naye sebo n'omwana ye amanyi kyakayanira ku mukyalo ono
omwana akayanye nje mbandekere ekikintu kyange nabakyeyamanyi omukazi omwagala mukazi mwagala lwaki owulemesa bali abeeyagala omuntu amwagala kumbe ekyeyamaani naye yakoze minansi yakoze difference ezizokka sabutulakishoni wama yamugobye bubi kataata yawolereza lwaki oba ogoba omukazi gwe naye bandi badde bagoba nogoba omwana w'abandi naye gwe naawe oyogera nnyo lwaki ekintu kino oyogera nnyo kati kyeyama tetumanyi kyama kyeyazudde kuba kale ensonga zino ayagala abe ng'azikutulira wiiki endala omukazi agira yamutereka owulidde kuba ne bano baterereza amakasi be balina ennyo essente omulengera ono musooke mulindeko sabbiiti 3 ze nagambye agamaka nga tereze omukyala ye ngenda mubuulirira ono naye nno bayinza omubuulirira ebyaddala sebo yabagamba nti sabbiiti 3 wezinaggwa balyoke balabe ekiddako mukazi mulungi bannange temumuyisa bubi naye mukazi gwe naawe osukka nnyo ebintu ebimu otabuka tomala kwegendeza kyovola nange omazeeko emirembe oli bamugulira ekkanzu taata kamada mwe bamukuumira mukanzu mwe bamukuumira talinawo magezi malala efirimu egenda maaso kyemani tabagobye abagambye weeks 3 omukazi agina okudda mu maka mu weeks 3 bano nja kuba mbatereezezza wamma ngenda kutereeza tuula wano ngwe nkutereeze ne bano nga we beetereeza singa weeks 3 ziggwako mwe naye lengera kyemani bwe yeekaza bamuyita ntegemani suru ageeka kyeyamaani okakasa wamaggwe tebakukaabye bati ate balimba nabo baveewo kyeyamaani nze golaba mbonyebonye naye sebo ono ssentebe mukambwe kaka tugenda okudda eno nanca missioni yalema kati nanca kyeyakola ng'asooka jja mu kisenge kya mukamaawe mukazi ono yandeetera omucuba omulimu nagwo gulinga ogwagala okufa ebintu sikyabitegeera omucuba okuva lwe yajja ebintu byonna byekyanga bwekyanzi nkoze ntyo ogobesa omucuba kati yajja mu nsawo ya Grace bajja mu nsawo ya Grace n'asumulula mu kasawo maama nga muli ekkunje laba ddayi nga muli esente nga muli ekkunje basi ng'asumulula akasente efirimu egenda maaso twagala kubanga tumanya ludda wa gye biggwera ne firimu yaffe nga yeeyongerayo kati omanyi kye yakola ng'akwata ssente balina okugoba ng'aziteeka mu nsawo ya munne bagambe gwe wazibbye okulira bali ku kicuba ekicuba kitandise okujjamu sayansi maama ng'ajja banange ate omulimu gwe nabaleetera mwaguvuddeko ne mutandika gyammwe ani yagiggyeemu miliyoni zange 3 mwazitutte
mami leka naawe tekisoboka alera ni ayinza okubba ssente feka wane wakati weramu basatu lese mu nsawo nze omwami wange tabbangako mu busiru bwe ssente zange zimwazituttewa tasiri ssente ezaddala teziriimu zo ziri mu ziraze kati zo zizina amagulu ssente zavula Sasula kati sente zange ziraze njagala mumbulire ssente gye mwazitadde bannange mpozi maama oyo wedda gwenda bayeetawula mukebere mu nsawo ye yadde n'okuyingira mu kisenge nze n'ekisenge kyo sikiyingiramu naye oyo yeetawula oyo wulira okuwaayiriza kali katunula naye kati nzi sente engezo mba nzeetaaza firimu tunuli egenda maaso neetaaza sente engezo nze sente nyingi sina kyenzitwalamu ate kati nange era bulijjo mbeera wano maama bukyanga nzikya nze sente zaali zibuzeeko nze bukyanga nzikya sente tezibulangako bukyanga jambu munve mu by'omuzannyo njagala sente I want the money money miya luuku weyodde money miya luuku weyodde mwaze sina sente nze sente sinna ziraba wazirabeeko yogera bannange ojja kunyiiza omukazi taka no sente mujja tuyita olw'okusaaga ono ku sente atabuka tolaba nti agala omuzukulu ajja kuba wano ebikonde munaabawa buli kye mwagala bulijjo mbadde mbalabirira sibakkiriza kujjula mwajja temuyina ngoye mbawadde muli wano mwefuddemu kuko ekyo muli ku byammwe ezange mujja zireeta nze sizannya kunzanyisa ono n'aleeta ensawo ye noono n'aleeta eyiye firimu yiino mbatumyeko ensawo nze maama ensawo yange iyo tugikebere sente zange muzimpe nze maama ensawo yange yiino era gye nina yokka ng'onajjayo kasimuke nga maama era olaba ebyange biibyo byange era temuli era olaba oli naakunkumule jjukira ensawo y'oli mwe baazitadde maama sooka olindeko asumulula akebera olaba temuli sente ne buno bonna obusawo ne wembukebera olaba aipenso era olaba obusa wo bannange ogenda okwetegereza kino kyazze kitya kino kyazze kitya ono ayina engeri gyatunula ono bamugobye yamuleetanga ewaka buli kimu ng'amwesiga banne abawala muli babi nnyo nankya bulijjo mubbi naye kyazze kitya bwe baateze ssente kyazze kitya firimu egenda mu maaso yagusigaddemu omulimu yekka kaakati ono aba afuluma Fadi waligo original names Kanamba Kabambo Ameyinje jukira omukyala yanobera wa ssentebe kati baleetera mucuba atandise omulimu gwe mucuba n'atega atandise okusuula enkesi mucuba n'atandika okukola obukolomoni Kabambo alengera Kabambo in position Kabamba alengera kuba naye muntu akemwa mwana mwala n'atandika laba obunyeebwa mwana mwala n'atandika kutega obunyeebwa Kabambo yefudde atalaba naye ng'alaba 100% Kabambo is looking Kabamba alengera mwana muwala entunula mwana muwala Kabambo tannalaba Kabamba alabye oba tannalaba gwe Kabamba abambiddwa
bamubambye obunyebwa babusiise. Mwana muwala muzeeyi akomawo agenda otuuka kiki etuliko gwe undaba siraba owundi awunze Sazaala olwalaba mwana muwala yawulira nga aswadde kiki ekigudde wano n'abika ebyaffe n'atema firimu yino bagenda okwetegereza omuwala gwe baleeta ejjini. Wano nno we tulitandikira ekitundu ekyokubiri wekiri bakize. Naye nga mwenna abantu b'Ennaminya tubaagala nnyo. Mwebale kubanga mukiwagidde ekintu. Mwebale kuba nti muzze. Abaana b'e Kasambya tubaagala nnyo. Ababooda mwenna tubatumiddeko nnyo. Mwebale kikwasaganya. Eno bwetubeera bise. Kojja Uganda. Owa booda. Mwena n'abampumude group namwe tubagala nnyo. Bane mwebale ekintu kibeera mu nnyo. Twagala tube nga tugenda maaso ne program eddako kati. Eno bwetubeera bise. Selector DJ Soko tukuba akaziki awo.